Nwagi mchala mukulu Rema Namakula oyimba mchala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula oyimba era nga simanyi bwoti oba bwoyimbira ne Dr. Hamza mu buliri sinaba kuba nti mbitegeera naye nga ate eddoboozi Mukama yakuwa esalimu oyimbira ddala era nga Uganda ejagenda maaso okuba nti ekutendeza n'okutenda bangi bosetting okuba nti oba inspiring nnyo era bingi byetugenda maaso n'okuba nti tukuyigirako wano nno Winnie Nwagi ava kubyogera kuti yabadde ajjamingira ku luyimba lwa Rema Namakula n'ekike olumanyikiddwa nga loko luno oluyimba lupya nnyo lwa Nigeria featuring aba Galaxy FM DJ abamikira DJ Hard oluyimba luno lwafulumako gye buvuddeko awo naye video yakata it's one of the most trending songs ezibaddewo ku social media era nga lwakatandika okuba nti lufuna airplay naye nga ate bw'otunulira eddoboozi ya Rema lyabadde ayimbisa eggono lyonna lyabadde lya ddala era ng'oba oliawo kikulagira ddala nti ono omukyala ali mu love now omukyala amanyikiddwa nga Winnie Nwagi one of the stubborn fella betulina mu Uganda omukyala oyo yali so stubborn omukyala oyo naye akyatubuzabuuza omuntu okutulaga omuntu omutuufu mpola mpola yavuddeyo ku mukutu gwa Instagram nateekayo video nga ajamingira ku luyimba luno n'agamba nti mukyala mukulu Rema Namakula oyimba simanyi ne Dr. Hamza buno obuyimba abuwulirako ng'obumuyimbiramu especially nga mu nsonga z'ekikulu so n'olwekyo awo ne batandika okuvaayo obulabe bungi nnyo ebigambo byatandikidde awo mpola mpola ne bitandika okuba nti bibwatuka nga bitugenda okuba nti tubikutuusaako right about now tukwanirizaako mu kutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wa Mtantambi Jimso number 1 ekibwa ya Maxod Junior made in Uganda angenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga osobola okuba nti oleka opinion yo mu comment section otubulire what you think about this video and still what you think about Rema Namakula Dr. Hamza and Winnie Nwagi Winnie Nwagi yabadde asudiya oluyimba lwakabisi lwakabiri Rema waddala oba si waddala njagala ogenda mu maaso n'okuba nti otuwa opinion yo mu comment section then after tusobola okuba nti tutambula ffenna nga bwe twakugamba nti tetujja kuleeta palapase still tetujja kuba nti tuwanda abantu bigamba mu kamwa abantu bajja kujjanga wano beyogerere what is happening in their lives and naffe tugezeko kuba nti tukuba behind the curtains still ngenda kusaba olunaku lwaleero kutuuseeko omukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi Rema Namakula kugata ne debba amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya Rema Namakula y'omu ku bayimbi abakyala oba oli abakyasiza okuba nti ba-inspiring a new generation yatandika okuba nti ayimbira mu Gagamel Entertainment Crew eyamusajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool yate oluyimba lumanyikiddwa nga Season Nseko lwamuleeta ku scene natawo Singa Wendala Kaliba natawo yata ennyimba nyingi yata Season Nseko Kaliba nata Staki nata ennyimba endala awo yavaamu mu Gagamel yasobola okuba nti atambula mpola apaka omusajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kenzo Musuuza eyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bongerayo music career n'afuna manager omupya amanyikiddwa nga Kayemba naye n'atandika okuba nti asindika career ya Rema mpola paka gye yagituusa now wetutuukidde nga manager amanyikiddwa nga Kayemba yakagenda mu politics omanyi people power yajja netuleetera wave netuleetera ba leaders ab'enjawulo abava mu entertainment industry manager n'atambula bw'ati era nga wetwogera Rema Namakula agezaako okuba nti akola ne manager wa B2C amanyikiddwa nga Enoko kati ya mulimu now Enoko ku management empya nga agitambuza mpola Rema Namakula yasobodde okuba nti ata akayimba bakayita loko akayimba kano yakakoze n'omugaye mu Nigeria omuyita Chike one of the most praising stars abagezaako okuba nti beetwala n'emusajja mukulu amanyikiddwa nga Omale akayimba kano kasooka ne kagaana okukola mu audio nti tekatambula nnyo mu audio era abantu tebakafaako but video yasobodde okuba nti ekapushinga bulungi Aroni yabadde ku set ya video eno akayimba kano ne katandika okuba nti katambula era nga mu wiiki gye kafumbirako kasobola okuba nti katreninga number 1 recently wanena akaze kajjawo waliwo obuyimba obuzze bukalwanyisa okuli aga trend to part kagenda ne kayeyongera ate nga bawe oba yaliko bawe akezo byatadde remix ne mujja amanyikiddwa nga Pia Pounds nekidira nti kati sawa zino otunulira akayimba ka tupate ke kali mu kubale ku trendinga ku mu videos ezenjawulo so twabadde tulaba Winnie Nwagi najamingira ku kayimba kenjawulo kabadde Winnie Nwagi jamingira ku kayimba ako nagamba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula oyimba simanyi oba Dr. Hamza naye bwati bafuna feelings gye babadde owaayo bwati bagifuna ng'ogezaako okuba nti omuyimbira obuyimba bw'omukwano mu buliri simanyi bwekityo
bwentyo naye nga Rema yasobola okuba nti avaayo n'asanyuka n'agamba nti Winnie Nwagi you are one of the most favorite era nga Fire Baby bw'ovaayo n'oyogera nti ndi wakabi kitegeeza ndi wakabi era nga webale kuba nti ompagira Winnie Nwagi agamba nti Rema y'omu ku bakyala abakyasinze okubeera ab'etabu vocally y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bamuyimbira mu Uganda era y'omu ku bakyala oba oli abamusikiriza okuyimba n'okumuwa passion y'okuyimba bulungi so n'olwekyo akayimba kaako kamukolera nnyo bw'otunuulira ennyimba eziriko Kampala sawa zino ojja kutunuulira nti ojja kutunuulira ennyimba ez'enjawulo Andre yatadde oluyimba ne Nwagi zizimu kwezi ezitambula waliwo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja alina akayimba bakayita Mpalaavu bwemu ku buyimba obwo butambula mu audio still twende tupate remix yakyagenda maaso n'okuba nti atambula oluyimba lwa Fefe Busa Mr Education lwabaddeko awo nga olutambulamuko simanyi gye lwafiiridde in fact oluyimba lwa Fefe Busa lwabadde luze naye lwafuddemu awo then Kapeesa olwa Lydia Jasmine luli awo naye ng'ate sofa loko Rema Mpalaavu Palaso Daddy Andre Winnie Nwagi zezimu ku nnyimba eziri mu kudigiza bannayuganda so byebyo mwebale kuba nti mutambula naffe katukomewo nateera